Abakulembeze n'abatuuze b'e Makerere Kavule mu kitundu ekimanyiddwa nga Yero basabye gavumenti ebayambe ku kkubo lyabwe erifuuse kattira eriva e Makerere e Mukubira. Oluguudo luno luli mu mbeera mbi ddala. Kamera za Beg Media we zituuseeyo zisanze ng'oluguudo luno okuva Kavule okugguka kusa Apollo lulimu mpompogoma nga bw'oyisaamu omukyala alumwa talema kuzaalirawo so nga olw'empompogoma zino ezirujjuddemu nga ku nkuba lufuuka lwa buseerezi ddala ate ku musana ne lufuuka lwa nfuufu. Ekkubo lino lya mugaso nnyo okusinziira bano abava eno mu kikumi lituyambako naye kati amazzi baali mu gafunira omukutu omutuufu. Ekinyindo kibadde kibi nnyo kuba emmotoka zibadde zigwamu oluusi lwakubeetunnye nekiramadde mulimu ababbi bangi ababbi ba boodabooda nga bayitamu nga babba abantu kati tubadde tusaba banabo batukoledde oluguudo luno basobole otuterako ki security lights. Katikkiro wa Buganda yawummula Joseph Mulwanyamulise Mwegerera ng'asula ku kkubo lino yeegasse ku batuuze banne okuwanjagira KCCA ekole ekkubo lino erifuuse kattira. Ekkubo lyaffe lino libadde bbi ddala ng'era bwe mulirabye nze nga ntiira ddala n'okuyita wano nga sikyayitawo mpita walala. Naye kati nsanyuse nnyo okulaba nti ligenda okutukolerwa era nebaza nnyo meeya waffe Dr. Emmanuel Sserunjogi ne bakansala bakola nabo ne badepute meeya ne kanso yonna nga bwekola n'abaami b'ekyalo n'abantu b'ekyalo bonna ku Makerere abakkiriza okuwaayo obutaka bwabwe ebbali n'ebbali okusobozesa enkulaakulana eno okugenda mu maaso. Era nsaba batuuze bannange mwenna wano ku Makerere Mukubira ffenna ensonga eno tugitwale nga nkulu, tuleme kwemulugunya wabula tuwaŋŋane amagezi eky'omukisa omulungi basoose tukuba mu lukiiko. Ssemwogerere yeegattiddwa ku mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi ne basaba abaakwasibwa omulimu okukola ekkubo lino banguwe. Oluguudo luno bannamakerere babadde balufunako ebizibu bingi. Sooka emmotoka zibadde zigwa mu mpompogoma eziriwo. Ekyokubiri naye bakyala kimpadde babadde bagufudde mugano olw'okuba emmotoka wano bw'etuuka wano ekiro ate wabaawo akazikiza eba eslowinga egenda sipiidi ntono. Kati bw'egenda sipiidi entono kitegeeza nti babadde batawaanya nnyo abantu naddala oluusi abatatisiba endabirwamu zaabwe abalala b'oku boodabooda babadde bababba. Ekyo nakyo twongera okukikola si mu ebifo byokka ebirina obuzibu naye ate tukubiriza gavumenti eveeyo ku byokwerinda. Omuntu ateekeddwa okubeera n'emirembe mu kitundu kye ng'atambula. Tetwandibaddewo weewaawo oluguudo lubi nate tetwandibaddeko bantu babbi abantu babonyaabonya abantu. So nkubiriza gavumenti eggyeyo omukono gwayo ogw'amaanyi ogusobola okukwata ku bantu ababonyaabonya abatuuze. Abakozesa ekkubo lino naddala baddereeva basabye ekkubo lino nabo lyongerwemu amaanyi era lyanguyizibwe okukolebwa kubanga litaasa nnyo ku kali